Manjagala nange kinkubemu oluusi nengwawo ngudde nevaka nembeera awo. Oba oyagala nawe kikubemu ogwawo ogudde weebake nga tewali akusumba. Kakati domdom yeebase. Domdom yeebase andi kati obwongo taswa busitula kyawulira mu mutwe muno kizibu nnyo. Yeebase kati nenga gwe munanga ali eyo domdom mwana bw'oliba owummudde ng'omaze emirimu gyo ku nsi kuno olisangayo omukono guli kubuuzaako. Waliwo ekifo ky'abantu abalinganga ggwe gwalina kyalina kyonna okulangikira ku bujjanjabi kuba tulina musosesa ku bujjanjabi obw'omubiri obw'obwongo tugenda faafagana naye tetuli bakugu nnyo naye Katonda azze abulesinga ebigambo byaffe era bangi babiwulidde ne bakyuka. Nomdom ayambadde essaati eno yonna ejjudde enkukunyi era n'ensekere zimutambulako era ndoza ne bw'oba okola bukozi bw'oti oziraba. Ya white ensekere zijjudde mu ssaati eno mpitirivu zizino zonna waliwo eno ensekere eba ya white ogiraba kala yaayo ya white eba ya white kugamba mpitirivu obungi. Oyo anyiikira okukola era alemera ku buweereza bwe ku nkomerero tayitula n'abakopi wala Mukama ali musitula n'atula n'abalangira ebyayiro bya nnaku n'ate kunze ndabira ddala nga yentandikwa y'obulamu bwa muganda wange ono atudde wano bupya mukkiririzaamu nnyo era nno olwaleero baganda baffe bagenze ne bamunoonya yonna gy'abadde ali okumuleeta tekibadde kyangu naye Mukama mulungi bamutuusizza wano bamuleetedde mu bigere akuba kabadde katonyerera ensiitaani badde y'amaanyi amasaati gayulise naye Mukama mulungi ekyo kiwedde kati katusabe ate kiddako kirala. Domdom gyebaleko yogerako nnyo Domdom empewo ekuyiseemu ndaba okankana naye tofaayo abantu balina okuwulira. Njagala interview eno njagala interview eno eba eddaala erisooka ku bulamu bwo gy'ogenda okuyimirirako owalampe paka mbire tewali kigenda kukuyimiriza n'empungu mbire teziri kuyinza. Domdom kiki kiki ekikutawaanya kiki ekikutawaanya Domdom kiki ekikutawaanya Domdom wali oteredde Domdom wali ovudde ku mafuta Domdom obulamu bwali buzze engulu naye kiki ekyakutuusa ku mbeera eno ey'okudduka ate n'odda mu kisenyu kubanga luli wali eri gye nali nkulabira
nga buli muvubuka wa kabi wava ku street notandika okwekolera nekiki wadde otya mu kisenyu kubanzi baŋŋamba bugambi nti olidde omudomu ate yaddamu nayo nadduka nadda ku kisenyu kati ali mu kunywa mafuta ali mu kubbala ali mu kukola kiki ekyokubba siba ekyokubba tobba ne baŋŋamba nti olwana onywa amafuta okola ki ate ebyokulwana bisi bikumanyiimu baŋŋamba olwana onywa amafuta ati nga basumbuye abakusumbye mpuli owunya amafuta baŋŋamba ina okukwata okukuleeta wano bakujje ku kigoye ky'amafuta ng'okitadde ku mimwa mbadde sigalina wali togalina obadde ekigoye kikalu ate nga mpulira ogawunya omudomu pasita sokojje gwe munanga atugoberera pasita ono olwaleero ng'era bulijjo era yagenze ku bbala etuula wano eno guno tugijjewo eno omudomu webale olwaleero era yagenze ku bbala n'aleeta muganda wange ono. Abantu bano baali bali mu mbeera y'emu naye mu kaweefube w'okubajja ku luguudo okukyuka omu yakkiriza omu n'abanga akkiriza naye bwe bagezaako omuzza ewaka ate embeera neddamu nemutabukako. Domudomu eno omusanze mu mbeera ki? Mwena abatuwuliriza abalabi baffe mwebale tugoberera mwasibye mutya? Wemba nnyonnyola embeera ya Domudomu gye musanzeemu si nnungi, tesanyusa era gwena ali eyo munaye si byangu tugezaako Mukama yekka kubanga embeera Domudomu gy'abadde ayitamu kuba buli Lwakuna na Lwakutaano mbadde ngendaga mu puroguramu. Tulinayo puroguramu eyo mu Kisenyi abaana abakunguddwa bannaffe gye twava okulaba nti nabo tubagumya okubazaamu amaanyi n'obafuuka abantu ab'omugaso ekyokulabirako nga ffe. Domudomu ono mbadde mulaba era nga ngezaako okumubuulirira buli lunaku buli lwe mba ngenzeeyo ne mugamba nti munnaye twali ffenna ozijjukira bwe nali nfaanana bubi, twali tunywa ffenna amafuta akakutya twebikanga ffenna batuyolako lumu ne batusiba ffenna, naye era nze nanerwanako nendaba nti ekyuke. Lwaki nawe tokyuka n'ofuuka nga nze? Kubanga tekinzizaamu maanyi, nzigwamu amaanyi buli lwe nzija nembeera ate nga nkulaba kati mba siraba kiki kyenkola kuba bangi bengezezaako ne tulwana ne tulabe nti nabo bafuuka obw'omugaso. N'ate munnange gwe nali naye ng'ate ndaba yalemereddwa nga nedda leero wengenze nga Domudomu baki era muleese nampaka nga muganda wange nedda ku luno obaki tugende. Onkubiddeko esimu ng'abantu baagala kubayoola awalira bwakwata bwawalira kibadde kitya? Babadde baagala tukwala naye nga kubanze bamanyi nti nkola mu baana abo ab'okunguudo tulina puroguramu awo mu Kisenyi babuulirira. So kati negezaako okukola ki ne mulwanyisa nenga nedda muganda wange nembeera si gy'olina okubaamu, gezaako olabe nti okyusa obulamu bwo kubanga eno ensi tulina okuyitamu buyisi ate tulina okugivaamu nga tulina kitulesewo ekirungi naye nga tetulesewo ekifaananyi kibi. Gwe olina kyakulabirako ky'amaanyi eri bonna abakyali ku makubo kubeera nga nabo bavaayo ku lwakuba ggwe kuba nze nange bangi abayise mu mikono gyange nti bakyuse ku lwakuba nze nakola ki navaayo nabo ne bagamba kisoboka kubanga gundi avuddeyo kati ffe baani. Nemugamba tugende nemulemerako emukwata omukono netukwawo netulinya boda ng'agala gibuukako nemugamba nedda muganda wange oba tulwana tulwane naye sijja kukulekoddeyo mu eyo embeera kuba eryokomera. Ndaba essaati yonna eyulise. Domudomu abadde asumagira effuta limukubyemu naye tujja mwandolinga kakati. Domudomu lwaki obadde oyagala okulwana nga bakuleeta kiki? Ekkubo eryo obadde okyalyagala nnyo okulibaako? Kiki lwaki obadde oyagala okulwana abantu ng'obalwanyisa? Mbadde sirwana, mbadde bagamba baninde kundinda ndeete empaali eri obadde eddugala.
kati bo ne balowooza ngenda wulirayo. naye ate waliwo lumu natuma pasita akuleete naŋŋamba nti owaayi domudomu animbye ndi kagenda anoonye sente ze ezabadde akola mu bicupa bamusasule ajja tugende lumu adduse buddusi ayise embuyisi naye oli wamulimba kati era ndowooza abadde amanyire luno ogenda kukola kyekimu. Domudomu bwe baakuzza ewaka maama wamulaba? Namulaba. Kati ki ekyakujja ewaka ate n'okomawo ku kkubo? Kwa luli wali oteredde ddala nga amafuta ogavuddeko ng'abantu bonna bakwesiimisa, lwaki ate wavaayo wakalonda ku kkubo? Kwali kutya. Kiki ekyali kikutiisa? Andi nekujja maama yali agenze ng'atambuddemu, kati netusigala nekujja ekiro. Ugundi bwetwateeka kando, unateeka kando ku baketi naŋŋamba gizikize, netwenenewaka bwe basi okuzuukuka nga gojja ali kuzikiza bintu. Awo nange nentya nnyo, amakya nenkeera nemmalayo, namugamba ngenda mutuuyi. Weebaka nga kando kweri, kando neyokya ebintu, wazuukukako gyali mu kuzikiza bintu, then n'omulimba alima nti ogenda mutoyi n'odduka buddusi n'obiwaka. Olw'okutya omanyi bagenda kukuba? Ate nga kyali gundi nasooka kudduka ku maama nga ndi bweyogerere. Lwaki maama yamudduka? Yali antumye ku luzzi ku taapu, ate nengenda ku muti gwa jambula, ate engeri gye yali ankubayo waka. Nagenda ku muti gw'ejambula nentandika onnoga jambula, okudda ng'ebidomola bitutte, nange awo nentyamu nendowooza nti ajja kunkuba. Awo nemuddukako nengenda mu kyalo eyo. Maama yali akuba nnyo? Kakati luli emabegako wajja n'oŋŋamba wano nonsaba sente ngamba nkometa mbadde nsabayo akasente ngenda kulaba maama, mbadde nsaba mugulirayo ku bintu mbimutwalire. Ebintu biba bigona bimutwalira. Luli nga ogenda okulaba maama nga bakuzaayo ewaka, wamugulira ku bintu biri n'obimutwalira oba sente waziri? Bwe najja wano awo nali mpita wano nga ngenda ku bbala. Ogenda ku bbala? Wali togenda kulaba maama, oluddawo ku bbala? Kakati emikono gino pasita, emikono gya muganda wange banna waliwo guno ate mubi nnyo. Kakati gwe munnanga mpuliriza, ebiseera ebisinga tuba twogera ku mafuta, oba tomanyi kyekitutegeeza, obeera eyo n'ogaba baba n'abantu boogera biki. Kakati amafuta gano omuntu bw'aganywa gamutuusa ku mbeera eno. Olususu lwa muganda wange domudomu, gano nno mafuta aganuusa bunuusa ne gafulumira mu mubiri ne gakola kino. Buno si bulwadde bwa lususu, gano mafuta abaana b'okungudo ge banuusa. Olususu lwonna galuyuzayuza, galufumbye, galuggyeko eddiba, lunyanga olwagala okuvunda. Akankana muganda wange ono era muwulira ajugumira, naye olwakuba tanatandika kankananga mutwe ng'ani oli gwe batutte mulago? Katongole. Tanatandika kankananga katongole, ye akyakankana mubiri, naye ng'amafuta gamukubye olususu lwonna galumazeewo, era yeetaaga obujjanjabi obw'ekika ekyenjawulo okudda engulu. Olususu luno lusobola okugenda lwonna nga lwonooneka, omubiri gwonna ne gwonooneka paka mu feesi. Awo nno munnange omanya ekiddako. Twetaaga essaala okuva gy'oli gwe munnange atulaba era tuwuliriza.
Dom kakati nze ndaba Dom olina obusobozi. Dom ono yalina ebivaavava gwe munanga atugoberera ebivaavava ali wano era ebivaavava naye twamukibanga tukimye Dom n'ebivaavava yakyuka era neyama obutadda kukuba omusajja atandika okuyiya ennyimba ze tusondasonda akastudio n'akola obuntu bwe ne Mr. Zanero wawe yatuwa omukisa wano n'amutwala mu studio eyo ne bakola oluyimba yalumuwa buwi okwongera okumugumya ndowooza mu bwangu tujja kufuluma bivaava obulamu bwe yabutandika era atandika okugoba ekirooto kye. Kakati bivaava yayimbanga ne Dom ng'ono akuba beat ez'emimwa nga bivaava bw'alapinga. Dom okyasobola okuba beats ze wakubanga luli? Osobola okunkubiramuko wano? Nkubiramuko. Beats ezo ze yakubanga baali bakuba ng'ono bwakuba ng'oli walapinga nga beeyiza ku bbala bwe batyo. Ebiseera ebyo nalwana nnyo okubajja ku bbala naye nga tenanga obusobozi butini nga bw'omanya embeera y'ensi. Ebintu bino bizibu okunyumya, ebiseera ebisinga bikwasa ennaku. Naye Dom ono mu kulwana okumujja ku bbala omulundi ogwasooka yagenda ku ssomero liri UCC covid nga zze ne babakuumira awo kubanga abaana b'okunguudo baali tebakyalina mukisa gwa kuba ku nguudo mu covid ng'embeera etabuse. Babakuumira awo Dom nemba nga mulumba eyo nga mulabirako eyo obulamu ne bukyukira ddala. Bwe bwakyuka covid bwe yaggwa ng'essomero lino tandika okuddamu okukola. Solution yaliwo yali yakuza Dom waka resettlement. Mukumuzza ewaka teyongera bweyongezi kutabuka. Bwe yadde ewaka yakuma kando nekwata awo ebintu yazuuka kojja azikiza muliro ye n'ayitamu nadda ku bbala. So omukudda ku bbala yembeera eno gyali mu Muganda ino Dom ono akankana era nze ntudde naye wano oyinza okansemberedde generator akankana okufaako ofi. Dom waki okankana kiki oli owulira empewo? Kati amafuta lwaki oba oganywa? Nayozeza esaati tennakala. Esaati tennakala? Ebadde tennakala bulungi. Empulira ekazi eri ku bbala oyezawooza noyambala. Ojjamu n'osooka n'onyiga ensekere ezo, onyiga ensekere ne ziggwamu nomala n'ojooza n'ojjambala. Kati Dom lwaki onywa amafuta? Kiki ekikujjira kubanga nange naganywako naye nga nze nina ensonga zange lwaki nali nganywa. Gwe lwaki onywa amafuta? Nsonga ki gy'oba ekunywesa amafuta? Kenywesa amafuta mba njagala nange kinkubemu oluusi nengwawo wengudde nebaka nembeerawo. Oba oyagala nawe kikubemu ogwawo ogudde weebake nga tewali akusumba. Kakati singa ofunawo ogwa ewalungi osobola okuva ku mafuta ekitegeeza. Kakati ngambye pasita akuleete wano otandika okubeera wano naffe wo n'abeerawo era onaava ku mafuta. Ndyasobola kubanga wali okuba ebifaananyi byo kuba bano bonna bagundi baliwo basinga okuba ebifaananyi bakato wali basinga okuba ebifaananyi. Okyajjukira Balonadi, okyajjukira ebifaananyi? Nzobola naye kati sikyamanyi nnyo. Tokyamanyi nnyo naye nga bakuwa olupapula osobola okwerwanako n'oddamu n'okubaakubamuko. Ojjukira ekifaananyi kye bankuba nga tutudde mu ggeto nenkuwa olupapula nga nti nkuweeyo moosi okyasobola okinkuba kweri? Moosi kyeki?
anti amafuta ago ogula efuta twagulanga amafuta nozinga akachupako ka Lwenzo nokazinga berange no bulabire no wansi katono kateeka wa olwerwana balemo gakujjako kunyakulako kati domdomo yali ajjanga nempapula zingatambula nze nkukubirawo ekifaananyi ngawo kakasa ne kati ndeeta olupapula nkuwerawo mosi yange nkoneramu kko nawe nosikamu kanaga yereeta nemukoneramu nankuba ekifaananyi neŋŋamba kati nomukoneramu ko mafuta gaba mukacupa ka Lwenzo oli kati emosi oli aleeta ekigoye oli alina amafuta namukoneramu ko ku kigoye tamuwa amafuta gonna amukoneramu ko kati ekigoye ekyo oli kyateeka ku mumwa nasikayi gye bayita emosi nti nkuwe ku mosi alina amafuta awooyo atayina emosi nga kibayita nti ntwala amukko aba mututtemu kale nga bonna aba n'eccupa ye ya bbiya n'ogamba omuntu mpaako omumiro n'onywako kati emosi oli bw'aba n'amafuta ge akonera mu bukonezi mu kigoye naawe n'okola ki nga bwogamba mpaamu neeyo kyemu kati emosi lulimi lwakubbala kakati bivaava domudomu owuli ototukuluma oli ototukuluma njagala kwewakamu amafuta gakukubya obwongo bukooye nsula busuuzi abadde alina amafuta gajja nago nga asuula ekyo kifo kyetugenda munaye kitukuvu nnyo beera mu bantu bakyuka ate oteekayo ebyo basi kutegeera ogasuddewo amafuta nabalabye mu kisenyi nga mazeewo wali omaze okuganywa oganuusa kati wabalabye n'osuula ekigoye kati kiki kyowulira ku mutwe ogwo owulira guzitowa owulira gakukubya gakwebakamu olumu manyo siwanga siganywedde neneebaka bwe basi bampulira otulo olwo naganyweranga wetwanywanga netugulaga 2 kale nga bagamba nti gayingira mu bwongo esegera kale nze nganywedde nnyo kati amafuta gansagala ganyingire mu bwongo kati nakolanga wano bwe nti wano wabeeranga wazimbyemukko kati nze nakolanga nnyo wendi nga kati gala amafuta galema okunyingira mu bwongo bagananyingira mu bwongo jakkankana nga Nyazi oba kankane nga Bashiri nga nerwanako ogakola bwe nti galema obwongo obugabo nakola bwoti oba gazizagenda mu bwongo nende nebuuza kweri kyensika gulimu kansika busisi wano siganywa nti obanywa bwe nti naye kweri gakuŋŋanya gate ne gagenda mu bwongo kale nga ndaba emikono nange gyali gikola ki gigenda kale omusajja omu naga sookoleeta agafuta gulage kemiko enti embi yeyiwa ku ngalo zange kuno naye nga bisibifaako abaali baali batuteeka mu kisambwa kyekyo nga munaye nga owoganywedde wanga tonywedde eri efuta olunaku tosobola kubeerawo kakati lwaki amafuta gaganya okuva ku luguudo lwaki olutalo lwamaanyi nnyo ku mafuta bizinesi eyo baani abagivujjirira lwaki abanabo kubanga mbadde baganda bange mwe abampuliriza ekintu kimu waliwo ekintu kyengalo bagane kiri fane bw'otunuulira websites z'abantu abalina organizations saaka kuzogerera bubi bivava domudomu ono tava ku websites ezo era namulabako olulina egamba nti nebidomudomu waliwo website yenyini kwali ya KCCA geno nonye domudomu watu omulabe n'ogucupa ekifaananyi kyenakulaga ku luli ku website ya KCCA kwali eya Ministry of Gender kwali organization esinga domudomu ntabulamu kugamba zengezo tunulira kino ekintu tukola guno omulimu naye nga tuli mu buzibu bw'amaanyi obeereyo n'olwana nti naawe ovuddeyo olwanire muganda waave mwene embeera gy'alimu naye nga waliwo oli ng'omuyise mu puroguramu obeeko n'ekyomugamba waliwo oli ng'akera ku makya okugulira oyo omwana amafuta asigale ku kkubo aleme okugenda mu puroguramu okuliza ebigambo by'omugamba kati yaba akifuna mungi kwegamba eri essanyu ly'okujja n'akuba ekifaananyi n'akiteeka ku website laba embeera gy'akola ki kwegamba abantu abamu si bonna naye abamu bakozesa abaana b'oku nguudo okusolooza
babakuba babanywesa amafuta ne baviirako ddala kati ye najja n'akuba ebifaananyi ebyo nga bavuddeko naye n'akuŋŋaanya ebifaananyi ebyo n'agaba abaana baabana embeera gye balimu yeeno kakati bw'alaba omuntu azze ng'alese puroguramu yonna ejja abaana abo ku mafuta ne ku nguudo agiremesa nnyo kubanga abaana tajja kuba na bifaananyi byakuba. Kati nakola puroguramu mu Kisenyo mu puroguramu ziweze mwaka ogwedde nakola puroguramu kuva ku mwaka paka gugaggu na guno naye ng'osanga oli akuyiganya tolina ky'olina musajja wattu wogezaako olwana nti munno ono ali munaku gye wava toyagala munno akole ki asigaleyo kubanga nze nasalawo okubeera kitangaala eri bonna abo abali mu kizikiza nga nawe wasalawo nogaya muganda wange nyantubeere wano obulamu buli tukole ki so nange nafuna ago omutima nakutunuulira engeri gye wakolangamu ebintu ninga kati nze lwaki nze kikyenkola wano omulimu guno gunkuno omusomi ogwa welding and metal fabrication nengukola ne guggwa ningamba sente zino tezisobola kunzijukira mu nsi muno naye gwe mba nnyambye oyo ali mu mbeera embi asobola kunzijukira ningamba nedda kanzireyo nompa ennaku ezi lwakutaano n'olwokuna naye kanzireyo bana baana mbabuulirire era twali tuli awo wali olinagaa nedda ka puroguramu kano kalungi kamba wengayo akasente mufune akamere bana abaana basobola okukola ki okulya naye nga era omwana omuyita agamba anko waliwo yatugulidde amafuta alaga nti tugenda mu puroguramu yo naye ffe kulwokuba twagala okulaba nti tukyusa obulamu bwaffe tuzze kakati domdom yebase domdom yebase andi kati obwongo tasobola busitula kyawulira mu mutwe muno kizibu nnyo yebase kati naye nga gwe munanga ali eyo domdo omwana ng'abaana abalala kiba kya bulyaza amaanyi okulowooza nti waliwo embeera omwana omu gyatasaanidde kubeeramu ng'ate omulala asaanidde ogibeeramu. Katonda akolera mu bantu ng'era sitaani bw'akolera mu bantu. Ekyenjawulo ekirimu ekyo nti ebya Katonda tebirojjeka era we bijja tebiggwa marojje. Ebya sitaani bisobola obutarojjeka naye ate bibeerawo akaseera katini lwakubeera ekibigatta kiri kimu kibiina tebiggwa marojjo. Osobola okulojja ennaku era osobola okulojja essanyu byonna ne bikulema okumalayo okulojja. Ntegeeza kimu ekyo oyinza okubeera eyo ng'otulaba ng'olina kyewandisobodde okukolera domudoomu ono osobola kimukolera ne tubako n'engeri gye tumukwatiriramu nga tupolishinga olugendo lwe. Nze ekigendererwa kyange njakuza domudoomu ku bifaananyi okweyimirizaawo naye nga tukyali mu process eno obuvunaanyizibwa bungi. Osobola okuvaayo n'ogaa nti domudoomu kamukwatireko kuba yetaaga kujjanjaba. Buno olususu lufa mafuta gano gonna mafuta yetaaga kujjanjaba noza mumulaba amafuta gamulidde engalo kati gambuka yetaaga kujjanjaba yetaaga kumutwala ku check-ups okumutereeza abenga abaana abalala. Munange oba olina obusobozi obanga ekigambo kya leero kitegedde obanga domudoomu alina engeri gyakutteko mu ngeri emu oba endala osobola okuvaayo n'oyimirira. Mukama akuwa omukisa domudoomu. Kakati manyi ebibuuzo njagala ebibuuzo birina okubuuza bingi naye ate ebiseera ebisinga saagala kukunyigiriza nnyo kufaanana nga akutulugunya mu mbeera y'okubuuza ebibuuzo ebyenjawulo naye ate wadde era nandiyagadde nnyo abawuliriza bategeere ekituufu kikyoli naki kyolowoozanga ggwe. Domudoomu oyagala okuva ku kkubo ddala ddala okiwulira muli kati ki ekikulemesa okuva ku kkubo? Okubo ki ekikulemesa okuva ku oli woogezaawo okuvaako ki ekikulemesa? anti ekooli nyuma nnyo kiki ekikulemesa kuba luli nasindika pasito nakukime ku kkubo n'omwetolokako n'odduka nangamba omusajja anziruseeko kiki?
naye kinasada ndaba ebbala linnyumira nnyo. Ki ekinyuma ekiri ku bbala? Ki ekinyuma ekiri ku bbala? Ebbala liriko ki ekyo ekinyuma ennyo ekiriko ekigaa nti nze nina kubeera ku bbala? Emikwano, waliwo emikwano gyo mingi? Anti yagenda okuŋŋamba nga wakyaliyo sente zange. Sente zo waliwo obuntu obunuma buno obusekere. Tishaati eno olina ogijjamu kuba erimu obusekere buli mu kuntambula. Pasita domudomu ogenda muyambako tishaati eno agijjamu tumuweyo tishaati n'empale. Muganda wange ali eyo. Waliwo omukwano gwange yankubira lumu essimu n'aŋŋamba nti nandiyagadde nnyo okuba wakungoye naye saagala kugaba ngoye enkadde. Kyali kitegeerekeka naye muganda wange gwe olugoye lulaba ng'olukadde lusobola okuba nnyo olupya gye tuli. Tuwe tofaayo tuwe. Waliwo bannaffe bangi abazeetaaga. Waliwo bannaffe bangi nnyo nga gwe kyolaba ekitakola ate nga kimukolera. Domudomu wuuno ng'era banna abalala b'otalaba mu kamera naawe bwe tuleseeyo eyo. Obwetaavu bungi nnyo tebukoma. Domudomu osanga ate gwe muganda wange yaŋŋamba ekyo watuwayo tishaati ate tekyanditukaluubiridde leero okuwa domudomu lugoye lupya. So tewali kintu kikadde kyolaba ng'ekitakola ku bulamu bw'abantu abalala. Ate bannaffe bangi abalala abasula obwereere tumanyi we bali. Oba olina olugoye olukadde lutayagala lutuwe. Ne bwe bangatto ne bwe kaba kakonfiira ne bwe kugamba ekintu kyonna tujja zituusa gye zirina okukola kuba tumanyiyo gye zirina okulaga tumanyiye watuufu. Nomudomu ayambadde essaati eno yonna ejjudde enkukunyi era n'ensekere zimutambulako era ndoza ne bw'oba okola bukozi bw'oti oziraba. Ya white ensekere zijjudde mu ssaati eno mpitirivu. Zizino zonna waliwo eno ensekere eba ya white, ogiraba kala yaayo ya white, eba ya white. Kugamba mpitirivu obungi ate tezifa kuzinyiga. Zizino zonna mu kitogi. So muganda wange ali eyo okyalabanga ekikadde ebiseera ebisinga kisobola okutaasa. Emboozi yandibadde mpanvu naye sitaagala kulabika nga anyigiriza. Tho nandiyagadde nnyo okusiigira ekifaananyi ekya domudomu ekituufu. Genda ompite ku bivaavava. So munnange ampuliriza ono ebivaavava ono ye domudomu. Mu ngeri ennyangu eno yali duo eya music si we kyali. Ng'ono mulapinzi ono akuba beats. Mbadde nsaba ono olwaira agenze ne pasita ku kkubo okuvuba ono okumukomyawo. Bibadde byampaka. Sajja mumusanze ali ati mulungi era naffe simanyi Katonda yatuwadde okumulaba. Basoose ntwegeyamu batagya kujjo balakolaki olaba nga netumugamba natuliiramu kati twabye takomyoma tugenda tumukime tugenda tumusanga netujja naye nga bwawalira paka wetuwakkiriza netujja era wetutuuse uno ndi naye mumuleetedde mbigere. Nga bwakayana mugambye mugenda agula engatto wali kubanga tumugaye tugenda agula engatto tagendera mu bigere tugenda agula engatto musafi ate waliyo maama temutwala eyo tumugaye tugenda zigula eyo aga sigendera mu bigere. Kakati obali taka kugira mbigere. Bangambye balinenga bagenda kungulira engatto.
maito li mwangu kuleeta obadde bukodyo twaleta ffe twakuplaningidde kukuleeta kakati mbadde nsaba abantu mubawemuko ku style eri gye twakubanga ku gundi ku bbala eri eyali eyakabi nga omukulu akuba beats nga bw'osulako ebigambo tusooka tugikubemukko soko tuwe mu beats nga bivava bw'alapinga raba sosembere wano ku microphone omwana engoma yagikubye njituddemu genze bivava abangi gwe mutamanyi katandika butandisire kati munnaba abatiyeeyo ebyammwe tumyetinje gwe munnange nno andaba ali eyo abaami balina ekirooto ono omulaba engeri gyafaananamu nono omulaba engeri gyafaananamu tuveeyo tuyambe gwe munnange avaayo n'ayimirira n'omunaku oyo atasobola kweyogerera oyo awaayo okusinga ku ekyo kyatwala waliwo ekifo eky'abantu abalinganga ggwe mu kifo ekyo enguudo zaayo bazimba mu zaabu bw'olituukayo ng'obulamu bw'oku nsi kuno buweddewo waliwo omukono guli kubuuzaako bw'oliba owummudde ng'omaze emirimu gyo ku nsi kuno olisangayo omukono guli kubuuzaako waliwo ekifo ky'abantu abalinganga ggwe gwalina kyalina kyonna okutandikira ku bujjanjabi kuba tulina musosesa ku bujjanjabi obw'omubiri obw'obwongo tugenda faafagana naye tetuli bakugu nnyo naye Katonda azze abulesinga ebigambo byaffe era bangi babiwulidde ne bakyuka katufaafagane nakyo ekyo naye obujjanjabi bw'omubiri bwetaagisa okubudaabudibwa okwo okusooka kwetaagisa okw'omubiri ebirala byonna tujja kutuuka nabyo bw'ategedde ekigambo kya leero Mukama akumpeera omukisa ono bamuyita bivavava ono bamuyita doomudomu baatambulanga babiri baali banfanfe era nsaba Mukama olwaleero libe eddaala erisooka kutuuka ku buwanguzi obusooka eri muganda wange doomudomu ensi emulaba emwagala ate abeerera eddala wano ewaka abe ekyakulabirako eri banne share subscribe watch and comment sigadde nze mentani ku Rabongo wano ku Rabongo Charity Foundation Mukama akuwa omukisa weewaawo tujja kukomawo ne paati 2 ya doomudomu twongere tumulondole tulabe terugenda kuba lutalo lwangu ekyo nkikkakasa ne tugenda luwangula si mwangu ono era okutuula wano si kyangu saagala akubuzeebuze si mwangu naye nze nzikiriza kulunakkiriza tewali kyangu mu nsi kasita osalawo buli kimu kigonda naye kasita ozembeya ate munnange njogera eviirayo ddala nti mu nsi tewali kyangu doomudomu mu nsi tewali kyangu mu nsi tewali kyangu naye olwaleero njagala okkirize obeere ewaka wano otandika obulamu obujja nange nalinga ggwe naye nakyuka nze nanywa amafuta nentandika okukankana naye gwe tunatuuka ku level ekankana mutwe nze nanywa amafuta nenkankana bw'oba tunatuuka ku eyo level saagala ogirozeeko kuba mbi nnyo eruma nnyo era ensi tejja kuwa mukisa mulala nga weeyonoonye mbadde nsaba tukakkane kizibu nnyo gavaako gasikiriza era gawooma naye sitaani tumugobere wala tusobola omuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe doomudomu ogenda kubeerawo wano ewaka nja kubeerawo doomudomu saagala olimbe abantu abatwala ba muwendo saagala obalimbe doomudomu n'abeerawo ewaka wano nja kubeerawo naye mbadde nsaba ojja kumpa ku namba sooka onzireyooko eri mbagambe ku kya ssente n'okubeera wano kakati eryo mpenzi gye wano
obadde obanja sente mmeka? Obadde obanja sente mmeka eri? Eri alina 10 mwena ne mukyala ena. Eriyo n'alina ena. Eri alina emmeka? Ena. Emmeka? Emitwalo 4. Waliwo alina ena n'alina ena? N'alina 10 emitwalo 4. 14. Kakati sente ezo bwe tuzisona ne tuzikuwa ziri ozirekayo n'otaddayo eri wasaagala oddeyo eri? Ngenda zijjayo. Anti kati ate bona agenda ozijjayo tojja kukola kikukomawo. Kakimbadde nte ezo sooka owummulemu wano, sente ezo tuzifune tuzikuwe ozigulemu engatto zo, sapatu tuzigulemu n'engoye ezikubudaabude, then ziri zireke tujja kutuliddayo kale maaso eyo kuzikimanye soko zibalekere ziri osooka owummulemu wano tusonde sente ezobadde obanja eri nzikuwe oleme kuddayo eri osooka owummulemu wano owummulemu. Kati nsooka embeere wano mala otereramu. Amafuta kasooka kuggwemuko mu mutwe kugamba obe nga kuba kati ofune n'obujjanjabi nga tokyakankana deni oddeyo eri obanja akasente kosooka owummulemu ne weziba wiiki nga 2 wano. Nga twafumulirumanga mu kusomero wali. Nga wali ku ssomero. Tugendako mu kibuga ogula ebintu. Kati naye osooka owummulemu wano wiiki 2, then wiiki 2 wezigwawo otandika okgenda ofulumamuko ogenda ogula ebintu mu kibuga ogula ebintu mu kibuga mpola mpola bwotyo. Naye kati sooka owummulemuko, mbadde nti osooka owummulemuko wano tugezeeko okufunira treatment, tugezeeko okukuza ku bifaananyi kuba ndaba okankana nnyo. Oyinza okufa tomanya ekirwadde kikulya kikino kikumalawo. Tufune empapula z'ebifaananyi ogira okuba ng'owummuddemuko, then akaseera kanaayitawo otandika okufulumamu ogenda weegulire ku bintu byo ng'omuntu, then tulabe ekiddako. Nzikiriza. Okkiriza mu bulungi? Weewaawo gwe nno munnange angoberera byonna bibaamu mu mulimu guno. Si mwangu naye tewali mu nsi temuli kyangu, buli kimu kizibu. Ne bwe kuba kusima ttooyi lumu we nali ntandika okuyimba nali siina option n'emu okujja kugenda kutandika okukola amaloboozi mu ngeri emu oba endala gye nasuubiranga nti eyali entuufu. Bwe nakola amaloboozi ekifuba kino kyavuuna ne ntandika okunnuma nga mpulira pain era nenfuna ne koofu etawona olw'okuwuggana ennyo okukolera nnyo mu mpewo. Naluka essaawa n'entendewala ne nga akambiveeko ntandika okusima ttooyi. Bwe nali nkufuna emirimu gya ttooyi lumu nali nsima nga ndi mu fuuti nga 15 wansi eyo. Bwe nali ngalula ensuululu bwe nti nsime ne neekuba ensuululu mu mutwe ne ntula mu kinnya kya ttooyi. Bwe natula mu kinnya kya ttooyi ne nvaayo ne ngenda neebaka ng'omutwe gunnuma sina ddagala. Bwe nali neebase ne wabaawo omuntu eyanjira mu kirooto. Omuntu yali afaanira ddala taata wange ng'amufaanana. Nali nina akugamba akafaananyi ka taata wange nga bwe yali afaanana mu bwongo muli nga bumanya abato. Obutuno buno bunnuma nga bumanya abato. Omuntu n'aŋŋamba nti Rabongo muzite muli kyangu lemera ku musiki. Bona agamba okusima ttooyi ensuulu ye ebadde kuddeko omutwe. Bona egomba okukola mu ofiisi ba akawuntanti basobola tebeebase nga babalansinga ebitabo n'olumu ebitabo ne bibakwata ne babasala emisaala bakeera ku makya ne bibaka kiro nnyo. Bona agamba okuva ku muguno omulimu ogende kumala buli wamu waliwo challenge zaagwo lemera kukuyimba. Buli wamu waliwo challenge zaawo lemera kukuyimba. Kyekyo kyoli ekituufu. Era sadda mu ttooyi nenzira kukuyimba nakati mpisa okuweereza eggwanga n'okufuuka ow'enjawulo. Buli lwe mba nina ekigambo kyenyagala okugamba eggwanga lyange ngenda ku lupapula nenonya microphone weeri nenfuna peeni nenkifulumya. Neebaza nnyo Mukama nsobozesezza okufulumya ebigambo eby'omuwendo era ebikudde ku nsi yange. Kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bampeera omukisa. Kakati